Honorable Semujunganda bwe yesimbawo mu kalulu akawedde Honorable George Musina Muwangula ONUP yavaayo era nze muwa respect ey'amaanyi mu politics. Honorable Semujunganda yavaayo n'agamba nzikiriza Honorable George Musi ampangudde. Honorable Semujunganda ebbanga amaze ennaku nnyingi kati ng'ali mu ebweru w'eggwanga naye mu bigambo bye tavangayo kulangirira wadde ng'alina emikutu egy'enjawulo nti nagenda mu exile olw'ensonga ABCD. Semujunganda bw'aba yafuna amawulire singa ofuna amawulire katugeze nkuwe kyakulabirako ki nti wegendereza okuyita mu kkubo eryo buli lwoli obudde bw'ekiro lirimu abatemu bw'okyusa ekkubo n'oyita mu ddala tekitegeeza nti oba mutiitiiza oba odifendinga bulamu bwo. Semujwe Mukono alimirayo ebbanga ddene waliyo ennimiro ze gy'alimira abadde alimirayo kasooli bikajjo bintu bye bingi ng'omuntu. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu Batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi Muyuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Gwatulaba ku Emboozi Muyuggi webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne Haji Makolo Kavuma gwendi naye amakyago olunaku olwale tukulisayo mu weekend ebane medicine kumuuliziganya ye musali musajjawo nnyo medicine ko sebuliba ne wiki ewedde nayogeddeko naye era message nziinawa naye gyali mulungi era namulabye yakubye n'akalango ka Frigo Band egenda kubeera Bungereza gyali mulungi talina buzibu musajja wange talina tabu yonna. Oyo ne Patrico wiki ewedde gaali mazaalibwa ge Patrico Mujuuka naye gyali mu America akola emirimu gye bulungi nnyo. Bantu bange abo siyinza beerabira banninako ettofaali ddene essebo siyinza kubasuulirira. Haji buuza kuba tulaba tutandikirawo ensonga nnyingi ze tugenda okwogerako. Tutandikirawo abatugoberera ku mukutu gwaffe guno mbalamusizaako nnyo nembeebaza okuteekamu kaddata kammwe akatono ke muteekamu ate ku YouTube tubeerako nnyo basubscribinge ku mukutu gwaffe batunoonyeeko pozi guyitibwa Yuggi Emboozi Muyuggi gunsanyusa nnyo naye ekigambo ekyo ntera kiva eri ate nenkidde eno banayi musubscribinge Emboozi Muyuggi mukuliko ebintu ebizimba bingi ebyo twogererako ebyeggwanga ebyaffe si byakuwemula anoonye ebyokuwemula tokola ki gende walala ojja tusonyiwa tetukugobye mu bubi naye twagala tuzimbe ekintu ekyomulembe kyekyandeeta ku mukutu guno nti nze sibeera wantu wali kuwemula wali kuvuma lwakuba twafuna ekizibu mu ggwanga bw'oyogera ku nsobi z'abannaffe abali mu buyinza bakuyita kuvuma so ne batamanya nti bayina kulongooseeza ensobi okuvuma kulala n'okwogera weewaawo mulimu abavuma mwebali era sigaana abavuma gye bali naye nze sikkiririza mu kuvuma kobe wa pate yange kobe wa pate ki sikikkiririza mu kuvuma muntu personal omuntu mu kubaganya ebirowoozo omuwangulire mu biki nga bwe tuvumirira ebikolwa bya poliisi n'ababyokwerinda okuba abantu okuwamba na biki byonna n'okuvuma eri bannaffe nakwera bwe tulina okukuvumirira tusobola kuba nga tutambulira ku peegi y'emu anti toyinza kusomesa kituufu ng'ate gwe okola kikyamu ekyo kiba kikyamu bwe tuba tugamba nti poliisi n'amagye tebeeyisa bulungi baddemu ku mpisa baddeyo ku professional yaabwe naffe aboogera ebigambo tuleme kuvuma muntu personal twogere ensonga siraba lwaki bwe mba nnina ensonga
katugeze n'omukyalo oba Nalweyiso oba General Nalweyiso sore oba mukulu bana abeNRM Haruna Kasolo n'abalala nvuma ne ngenda ne mu famire ye mu baana be ekyo nze sikikiririzaamu nze manja nkubaganya ebirowoozo ku ekyo kyetukubaganyako ebirowoozo ne muwangulira mu biki mu birowoozo kuba omuzungu agamba simple minds discuss people wiser mind discuss issues kati nze awo wendi esebo okay kale awo tujida amachagona ku lwaleero nga maze okufuna ekiwandiiko oba obubaka nga bugamba nti XLDPFF Secretary General and former Kira MP Ibrahim Ssemujju Nganda has reportedly put his multi-billion Bukasa home on over tagatude ku yika number and a Bweyogerere commercial building on the market. Property property dealers are marketing the Bukasa house between 1 billion and 1.5 billion. Others claim he plans to relocate to a new home and farm in Mukono North. First of all, Honorable Ssemujju Nganda amaka ne first of all njagala ogamba Honorable Ssemujju Nganda mukulu wange tweddira ekika kimu tuva mu ssiga limu musajja musiraamu nganze tuli ba Luganda ddala ddala. Honorable Ssemujju Nganda bwe yeesimbawo mu kalulu akawedde Honorable George Musina amuwangula ow'NUP yavaayo era nze muwa respect ey'amaanyi mu politics. Honorable Ssemujju Nganda yavaayo n'agamba nzikiriza Honorable George Musi ampangudde era nsaba abantu bannakira abanzikiriza okumpuumuzaamu mbeebaza ebisanja bye bampadde obbaweereza nga ndi mu bukulembeze era mbasaba bagoberere Honorable George Musi naye abaweereze bamuwe omukisa naye abaweereze nga bwe basiimye abakoleki bwe basiimye abaweereze. Ekyo nno kyalaga maturity mu politics. Ekyokubiri Honorable Ssemujju Nganda tavangayokko n'alangirira nti ngenze mu exile. Ssemujju Nganda yagenda e Makka mu umra si hijja wabula umra. Bw'ogenda mu umra e Makka oba oyina ensonga ze ez'obuntu n'ogenda weebaze ku Allah oyitire ku nnyumba ye Kaaba omwebaze oba omusabe ekyo kyokola ki kyoyagala n'okuwumula. Honorable Ssemujju Nganda ebbanga amaze ennaku nnyingi kati ng'ali mu ebweru w'eggwanga naye mu bigambo bye tavangayo kulangirira wadde ng'alina emikutu gye egy'enjawulo nti nagenda mu exile olw'ensonga ABCD. So sisobola kugamba nti Honorable Ssemujju Nganda yadduka ali mu ki ali mu exile. Ekyokubiri kyendowooza nti Honorable Ssemujju Nganda aweereza ebisanja bibadde si bisatu. Omuntu awuumulamu simanyi lwaki bannayuganda naddala Abafirika tetulowooza nnyo ku kyakuwuumula. Fe abamu tukyagala tukimanyi naye olw'embeera y'ebyenfuna tekuwaliriza ogamba naawuumula eka bali eki. Naye oli bw'aba n'obusobozi abazungu bakikola nnyo. Ogenda awantu n'owuumula emyezi 4 emyezi 5 no refreshinga nodda ng'oli mu ki kati ngozze bujja. Kati nze siri mwogezi wa Ssemujju, siri mwogezi wa famire ye, whereas is my friend, twogera on personal level ng'omuntu naye Ssemujju tagamba talangiriranga kutulinde alangirire. Naye okugenda ku okufuluma eggwanga kyajjira mu kiseera nga omukulu General CDF ngagamba nti y'omu ku abo abali ku lisiti y'okubeera nga bakwatibwa bannyonnyole era batekewo ku fayiro ya Dr. Kizza Besigye n'abalala naye kyajjira mu kiseera y'okufuluma kwe kwajjira mu kiseera kw'ensonga eyo abantu kye balowooza nti nno oba awo ekimu ku ebyo byamutiisa n'ayitamu. Kiddayo ku kiri kyeggambye nti siri mwogezi we na famire naye nze kyemmanyi Ssemujju yagenda kuwuumula arifreshinge. Ekyokubiri Ssemujju Nganda bw'aba yafuna amawulire singa ofuna amawulire katugeze nkuwe kyakulabirako ki nti wegendereza okuyita mu kkubo eryo buli lwoli obudde bw'ekiro lirimu abatemu bw'okyusa ekkubo n'oyita mu ddala tekitegeeza nti oba
mutiitiiza oba odifendinga bulamu bwo obulamu bwe okwerinda sibuti omuzira si yafudde si yafudde yekka omuzira alina kuba mulamu omulamu omuzira ateekwa okuba omulamu anyumye ku lugendo lwe nga bwe tulaba abazira abamu be bawa emidaali ku mikolo gyaki gy'ameenunula anyumye olugendo lwe ffenaffe tulufunemu ekyokukola ki ekyokuyiga ekyokubiri kyekiri kyegambye nti bwe bagamba nti toyita mu kkubo eryo ekiro n'olyewala nakyo si kya butiitiizi ffenna tukimanyi bulungi embeera eri mu ggwanga okitegeera nti munnaffe akulira amagye eyeefudde nti Uganda property ye General Muhoozi Kayine Rugaba akola ebintu nga biri bweru w'amateeka kati okukutuusaako obulabi nga bwe baali baagala okutuusa ku pulezidenti wange pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe weewogoma si kibi n'osoma embeera wadde nga Ssemujju tekinnava mu kamwa ke nga pulezidenti Kyagulanyi ye bwe yavaayo n'agamba nti obulamu bwange bwali mu matigga Ssemujju tannatugamba nti obulamu bwe bwabadde mu matigga so bino byempulidde osoma amawulire ag'ababulooga ababiteeka ku mitimbagano abo babulooga ababeera ku Facebook timanyi biki oyo propaganda bakuza page zaabwe tewali makage gatunda amakage tagatadde katale batandise okugatembeeya Ssemujju tannavaayo kulangirira nti atunda amakage and I think he cannot bwe ndowooza Ssemujju tasobola kutuuka ku ekyo kubanga n'okubeera ebweru asobola okubeerayo nga amakage weegaki nga weegali nga galimu abaana be kyogamba amakage waliwo agabanja tewali agabanja so nze oyo muyita propaganda ekyokubiri Ssemujju emukono alimirayo ebbanga ddene waliyo ennimiro ze gy'alimira abadde alimirayo kasooli bikajjo bintu bye bingi ng'omuntu on personal level so to me Ssemujju sinnafuna kigambo kiva gyali direct nti atunda amakage era tukirinze yakitukole ki akitugambe sijja muwanda bigambo mukamwa kwekyo bwenje okukoma ndowooza ssebo essebo kubanga abantu babadde of course abantu babeera concerned ku biba bigenda mu maaso kubanga embeera gye tubaddemu obadde ogiraba jukira gye tukyalimu embeera ey'okutya embeera eri mu ggwanga lya Uganda as we speak now yadduka ekijawulako akatono nti dduka ono ate ali mu bali mu gavumenti nga bamwolekanya eriffe bannansi naye ow'emabega eri abaali mu nsiko be bateeka gavumenti ku mbeera eyadduka ffe tetuyise mu bumenyi bw'amateeka nga bo bwe baayitamu kuba njagala ojjukire mwami Museveni ne banne baawamba gavumenti eyali ennonde oba okitegeera baali mu bumenyi bw'amateeka kati ate ekiriwo kati essaawa eno nti gavumenti eri mu kwekengera bannansi beeyina okuwa saaviisi olw'okuba bagibanja saaviisi boogera ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso boogera ku linnyirira eddembe ly'obuntu you get my point yes. Kati ate olutalo balutwolekanyizza so for olutalo olwaffe tugamba we are passing through process of democracy gwe twagala okuzimba ate abaali badde bapromotinga democracy oyo tebamukkiriza kati ffe ate tulera democracy abali eno ku ludda olunyigirizibwa tugamba ffe tujja kuyita mu mateeka wadde mmwe mukola bya bumenyi bw'amaki kuba kati gavumenti ya Uganda ekola ebimenya amateeka waliwo era ne gavumenti yavaayo negamba nti NUP era bali mu kuteekateeka kwokya kibuga petrol station kwonona buli kimu kyonna yensonga lwaki abamu twabakwata kyoba omanya mu gavumenti mulimu kye bayita ddiiru abo abakungu ba poliisi n'abamagye n'abali mu bitongole by'okwerinda baliira mu buvuyo obwo mwe muri leasingirwa facilitation kati bo gwe baba batagetinga kati bwe batuuka naggambako emabega eri nti ffe we twakulira mu kyalo nga kitaffe musajja mukambwe ng'akubisa omusipi guno ng'embooka ekola ki evuga kakati ekikajja ekyo bwe bakimenya ne bw'aba alaba akimenya atunula n'akola bw'ati tasobola kati ne mwami Museveni we yajjira mu buyinza
yali muzibu nnyo nga tosobola mulimbira mu ebyo naye kati musajja wattu akeeye takyasobola abaana bamumenyera ekikajjo mu lujja kati buli agendayo ng'amugamba abanuupu bategese okwokya petrol station ebwayise naye twetaaga mu facilitation tukole bwe tuti ne bwe tuti tuweye biliyoni ng'agamba ziizo kuba Museveni waali kati tayina kyakyayinza kukola wabula atunuulira ekintu kimu kusigala mu buki mu buyinza tafaayo ku kosti kije kikostinga ggwanga naye ng'ali mu buki mu ntebe atudde kati bano security agencies zino zize zimuyuddiisa ne zimulimbalimba ffe ebikolwa bye tukola byonna nga NUP tubikolera mu maki mu mateeka agali mu ssemateeka yakolebwa 1995 mwe tubikolera so mwami General Museveni nkusaba don't put yourself on pressure dabuzi bali bannansi bakukooye olabe ku ggwanga bwe balitambuza nga toli mu bukulembeze bwe tuyinza okuteekera Uganda era nze ndi omu ku bantu abatasaba mwami Museveni Mungu mujjulula nga tetunnamujja mu bukulembeze alabeko emyaka at least ng'esatu tukyuse eggwanga nga Traore bwe yakyusa Burkina Faso mu myaka emitono ennyo ekimulemye so abana abamubuzaabuza baleme mubuzaabuza don't panic NUP eri mu mateeka it's a registered party era ekolera mu mateeka so ffe tetuli bamenye b'amateeka wadde bo batufuula kuba kati mu Uganda okuwagira NUP musango munene nnyo eri abali mu bitongole ebyali badde ebikuumaddembe nga byafuuka bitulugunyi kati musango muki muloope naye naffe tugamba ng'abajulizi bwe baafiire Namugongo olw'eddiini yaabwe naffe tujja kufa ng'abajulizi nga tufiirira ekibiina kya NUP n'eggwanga lyaffe kati katubeere abajulizi abo era abantu basasulidde omuwendo ogwo bayasiini bannabukenya basenteza bakireewo bali mu makomera bawaiswa ba Bobby Giant omuwendo ogwo ba Dr. Besigye abo gwe bali mu kusasulira balukwago tujja gusasulira nga tulwanirira enfuga ey'amateeka tuli beetegefu mu gwo nga bannaffe abajulizi bwe bakola ki bwe baafa kati ffe batumenyeko amateeka ffe nga tukola amateeka ensi etulamule yesebo malinya kubuza ekibuuzo Haji mu ggwanga wano erya Uganda nawe olowooza nti Museveni kyekizibu ky'eggwanga lino Uganda lwaki obuuza ekyo Pastor Romushana yavuddeyo n'ategeeza nagamba nti Uganda ekizibu si mwami Museveni si President Museveni ganti ekizibu bwe bannayuganda obutakyusa kyebayita mindset laga nti nga tukyasula ng'omuntu okyalya n'osula kasasiro mu kkubo ng'omuntu obuyonjo bukulemyawo wooli Uganda tejja kukyuka tinoba naito omukulembeze atya tujja kusigala nga bwe tuli naye mwami Museveni si ekizibu ky'eggwanga lino n'ebirala byeyongeddeko n'ebirala byeyongeddeko bannayuganda abamu abalafubanira enkyukakyuka bamulabye bulala ne bamugamba nti ssebo by'oyogera twakulaba dda nga olabika ng'oli mbega wa gavumenti n'ebirala byonna ebyo bayogedde. First of all, Pastor Romushana mugoberera nnyo ebigambo bye nzize mbigoberera emabega eri yonna nakati we yatuuse ku ekyo ebigambo bye bibadde by'amakulu nnyo nga bizimba nga bw'obigoberera birimu ebizimba nga byamaki ku myaka gye era nga akyambudde bulungi naye saagala Pastor Romushana abuuke leeni bw'oba ovuga emmotoka mulimu kaleeni akabeera wakati awo buli muntu oba sayidi yo bw'ana akabuuka kuba bapasita bangi batandise nga ye bagenda okumaliriza nga balumbye oluuyi olunyigirizibwa kansuubire nti Pastor Romushana siri ekkubo lyakoze eki sijja gumusalira nga simuwadde chance kubanze sinkola yange kusalira muntu musango nga sisoose muwa muki mukisa kati yakoze ekyo tulinda tulabe gy'anaakola ki gy'agenderera bw'anaagenderera n'atulaga ng'afuuse nga babujingo
tujja kumanya nti oyo lyekkubo lye yali akola ki yali anoonya relevance amalaafu ne platform emutuuse wajjajja oli gwe naggambye akuliridde kuba abantu bangi bajja bwe batyo n'afuumula ebigambo bingi nnyo naye abamu ne beeyita n'abanuupu bagenda okuwunzika nga baali banoonya ekkubo eribatuusaawa naye nga liri eno kati bwe balifuna ne bakola ki kansuubire muganda waffe Pastor Rwomusana si bwe kikola ki ekyokubiri Pastor Rwomusana njagala mutegeeza kino engege bwefa omutwe toyinza kuŋŋamba nti ekyenkira kiramu nakyo kiba kigenze abakulembeze abantu tufaanana abakulembeze abatukola ki abatukulembera bw'otunuulira mwami Rwomusana n'ogamba mwami Museveni si kyekizibu kya Uganda nga mu State House buli lunaku bakozesa biliyoni 3 billions nga mwami Museveni yajja mu 86 ng'atugamba nti furniture ajja mugula ku 2 ng'atambulira mu motoka ya convoy motoka 3 ku 4 nga kati atambulira mu convoy ya motoka 10 n'otugamba nti si kyekimu ku bizibu by'eggwanga mba nkwekola ki ekyokubiri mwami Rwomusana bw'oŋŋamba nti Museveni si ekizibu ky'eggwanga nga buli lwogera lw'ennaku zino alwogera akanga bannansi kubatta kyanaakola bw'atyo ojja tulaba nga si bwe yali ayogera mba nkwekola ki mwami Rwomusana mwami Museveni ateekawo akalulu n'akateekawo ne kaviirako abantu okufa kyogamba ffe tutta abantu abafiira mu kalulu oba ani avunaanyizibwa kwabo abatta abantu si mwami Museveni ani avunaanyizibwa mwami Museveni avunaanyizibwa oba abantu sekinoma babakoze ekyo abasirikale nze omwana ewaka bw'akola kyesikkiriza mubonererezaawo okumulaga nti si kiki naye mwami Museveni mumulaba ayongera ku praisinga mutabani we ng'amenya amaki amateeka kitegeeza oli kyekiki kyekizibu lwaki opraisinga mwami Echweru bwe yakola effujjo ng'aduumirwa mutabani wa mukulu Museveni ekaseese bamupromotinga mu magye g'eggwanga ng'ani amupromotinga commander in chief naye nawulidde nti abamu ku bamunyigiriza okuwummula amagye yali CDF General Muhoozi amunyigiriza sirimu ebyamagye sibimanyi nnyo munda naye it was their personal issues si za ggwanga oba otegeera kyeggamba kati mwami Rwomusana mwami Museveni ye executive director wa Uganda iddi ye minister of finance ye minister of defense ye minister of security okitegeera kitegeeza nti buli kisobye kivunaanyizibwa kwani kati gwe bovaayo bangi nno abajja mu kifaananyi ekyo nga kyazzeemu boogera batyo batandika batyo si yekizibu ekizibu ye mwami Museveni bw'aba asobola okuteeka amateeka amakakali agasobola okukubisa abantu emiggo lwaki tasobola kugamba basajja be nti ekitta bantu nkikooye ekibba nsimbi ya musolo nkikoze eki kitulugunya bantu nkikoze eki kyogamba mwami Museveni tamanyi bantu bawambibwa ne bateekebwa mu basement tabamanyi alemereddwa yayina okudda ebbali omukulembeze kintu kikulu nnyo ow'okuntikko ye executive director golooza lwaki omukulembeze w'eggwanga bamuyita citizen number 1 kyekitegeeza ekyo citizen 001 gwoba responsible for whatever taking place in the country kuba gwe mutuuze namba ki namba emu kati ate gwe bw'oŋŋamba nti si kyekizibu nga ebintu bigootaanye please my brother Rwomusana genda mpola tova muleeniyo nze am just advising you nze muwaddeyo omukisa kubanga era bw'anaaba byayogera byali birimu okumukaka n'okubaako invisible hand ajja genda afuuke nga babugingo ffe kati tumulaba ajja kufuuka nga babugingo afuuke eddiikuula tumwigino walinge asigale ng'awo ng'ayogera ebigambo bye nga bw'olaba bugingo bw'atawuka ati nga ne bw'ayita mu kibuga teri akyamumanyi so mbadde nsaba nnyo muganda waffe Rwomusana obadde ozze bulungi ku nekyalinga bavubuka
naye leka kuyingira leeni gy'otaakole ki gy'atasobole kubanga eno biralamu ffe tulina ebitunyigiriza mu ggwanga bingi gw'olabika tebikukola ki ffe tukimanyi nti ekizibu ky'eggwanga we kivudde ye mwami ani mwami Museveni ye executive director citizen number 1 yasalawo sente zikole kino amagye galumbe wano bano battibwe bano bakole bati abamu bagamba nti bakola nabo bwe buzibu nga wulira amaloboozi eyo President Museveni abantu bakola nabo yesi bwe buzibu ennyo naye bakola nabo bwe buzibu kubanga sente zifuluma n'abagamba mukole bino ne bakola birala n'ebifaananako bwe biti ani abemployinga abo boyagala okundaga nti kyekizibu gavumenti lwaki sibagoba lwaki alina obusobozi obuwumuza baminisita nga yesi yekizibu ti minisita takoze bulungi n'olwekyo muwumuza mugobye pandika nasobola okukola kati oyo awumuza nze gwe nvunaana ku bikoze eki ku bisobye lwaki ebiremye tobitereeza naye takyalina wiirwe yeetereeza byakola ki byasoba so mwami Lwomushana endowoozayo bw'oba wawadde endowooza nga ya mutima gw'Abaseruganda tukutegeeza ddayo weetegereze ekizibu kya Uganda ye mwami Museveni bano abala tubajjeko amaaso so akina prime minister akina vice president akina baspiika akina baani bonna bwe mba nze nkuwa omulimu n'ogukola nga togukoze mu butuufu nze nkugoba lwaki sikugoba ng'ogukoze mu butali butuufu kitegeeza nkiwagira oba okitegedde bw'oba minisita omuwadde omulimu ne gumulema mugobe okulaga nti oli siriyasi bw'oba owadde omuntu obwa CDF kuba Museveni yalonda CDF muwozi amugamba abantu abawamba Muwanga Kivumbi Museveni ye yabalonda abawamba Muwanga Kivumbi ye IGP byakagaba ne CDF General Muhoozi beba poliisi ye yayiteeka road block empigi neyimirize emmotoka ya Muwanga Kivumbi nemukukunula mu mmotoka nemuwa abajasi abaali muleeya n'abalala ne bamussa mu drone kyagamba mwami Museveni mwami Lwomushana tokimanyi nti mwami Museveni ye yalagira abantu abo singa si ye yabalagira lwaki tavaayo n'ababonereza ne Muwanga Kivumbi ne bamuta kuba ffe tetumanyi gyali 17 days twawulira nameria gye nannyonnyola semateeka agamba ennaku essaawa 48 omuntu aleetebwe muki ffe tetugamba nti Muwanga talina musango gwe baagala muvunaana bw'aba alina omusango mwamukwata mugumanyi mugoberere semateeka essaawa 48 mumuleete mu kkooti honorable Namere baje ne bamukwata bwe bamukwata ne bavuga kusinzira nga bwe yannyonnyola nga bamutwala mu kkubo wakati awo ani yakubye abamajja bane bayinga gati mwena gye mumutwala mumute nga ani akubye essimu President Museveni mwami Museveni president yalondebwa abantu ye Kyagulanyi towa bisansi okitegedde sebo yatudde mu ntebe essaawa zino oyo General Museveni atuddemu ku maanyi ga mmundu Kyagulanyi ye president yalondebwa abantu tuba ne ba president babiri de jure ne de facto okitegedde yalondebwa neyewaŋŋamya kati ono yewaŋŋamya bannansi gwe balonda muki mulala omulonde okategedde ako eyewaŋŋamya neyalondebwa kati oli ye yalondebwa Kyagulanyi ono yewaŋŋamya oluganda lulungi lugagga luyina ebigambo esebo so kati eyewaŋŋamya yasindika amajege ne gagamba Namere mu mukole ki mumute nabo yakola ekyo akikole ne kubana ababiri CDF ne IGP abagambe mbakobyo mwawamba omuntu era muzze muwamba abaki obaako mwami Lwomushana n'akategeera kajja musumbuwa naye akategeere so mwami Lwomushana Pastor Lwomushana nkusaba ebigambo bisengeke nga bw'obadde obisengeke emabega bitambule buki bulungi luli abadde tayogerera saidi nti ali yaffe oba ali eri naye bw'anaayingira mu leeni gy'ayingiddemu nga tamaze gyetegereza yerinde ebinaddirira bino birala Prime Minister Robin Nabbanja akkiriza nti omulimu gwabadde munene ekintu kye baali sale kinene kyali kisukkawo okusinga badde bakisuubira ekigamba abantu nti balongoose
kubanga abantu bawulidde omulanga ne balongoosa naye kasasiro najjula ate ku makubo nga tebalina na butya bwe bamugjawo era ategeezeza nti bafunye obuyambi okuva mu kampuni ez'obwannakyewa amagye KCCA ne babawa ebimotoka byabwe ne bagezaako okubanga balongoose kasasiro ku nguudo naye kaziga nti omulimu omanyi twakitaddewo naye omulimu gwatusuuseko naffe obunene nga nagamba nti ku mulundi oguddako bajja kuba beeteeseteese enteekateeka eno ey'okuyonja nga ku butambi twalabye n'abantu abamu nga bukakibwa okuyonja n'ebirala byonna wagira byotya kuba kino ate kyatulaze nti obukyafu bubadde kasasiro abadde mungi nnyo mu bantu eyo nga bwe tuze tulaba ku makubo ag'enjawulo nayiseko mu katwawo nga kirala bulala kasasiro ate okuba kasasiro abeera mungi nnyo mu bantu eyo obulabo kitali kirungi enteekateeka eno olowooza era yayambye oba byabwereere oguwagira byotya ekintu kino ekyokukiriininga myezi 2 emabega 3 Lord Mayor bali mwezo ye yasooka okukireeta kati bano ne bakibuukira bali mwezi yakyogerako ye yasooka okukireeta ng'ayagala wabengawo olunaku olwa general cleaning eya bulungi bwansi naye nga bwe kiri nti ekintu bwe kitaba kikyo ate n'ebintu bwe bikolebwa mu gavumenti ya kuno babuukira bibuukire ekintu kino ekyokuyonja kirungi si kibi n'akamu okubeera n'olunaku olwa general cleaning naye osooka n'otuula n'olaba ebintu bino wammanga kigazi kiyinza okuba omulamu omunene nnyo one olunaku lwe balonze lwalaze nti balwanyisa gundi aba 7th day lunaku aba 7th day kwe bakola ki waliwo yambuuziza yawaliwo yaŋŋambye nti ne Geoffrey olowooza waliwo olunaku lwonna otaliiko nsonga yonna gye bana baba tayingiridde kaluberwa mmande ennaku zino endala enjereere ng'olwokusatu tekuliko nzikiriza yonna erusinzizaako kuba n'abasamize baba bawummudde ebyabasamize sibimanyi kuba tebitongozebwanga mu ggwanga sebo buwangwa na nnono terutongozebwanga mu nzikiriza ezisinzibwa enzikiriza ezisinzibwa za madiini gana amaki amalala obuyisiraamu obukatuliki obuprotestanti n'abalala orthodoxy kwoteeka ne gundi kwoteeka n'aba 7th day ekyo tebaatuula kirowooza olwo olutalo lwabadde lunene mu ba 7th day waliwo abakkiririza mu nzikiriza eyo balina mmisa ekeera n'emala ssaawa 4 ab'ennya ne bakola ki ne batandika kati abo wabayimiriza okutendereza mu nzikiriza yaabwe ekyokubiri ekintu kino balina okinvolovingamu ba cultural leaders kuba abantu babawulira abakulembeza ab'ennono mu buli region ndi mu Buganda abantu bawulira bwa Kabaka mu Busoga bawulira bwa Kyabazinga mu Bunyoro bawulira bwa ani Iguru Solomon Gafabusa bamukola ki n'ebitundu ebirala gyebuki gyebuli bayina okuba involvingamu ekyokuna bayina okuinvolvinga media kamube mmwe ba YouTuber akantu owulira kuba kyabadde mu sente nawulidde mbu kyagwenzemu billion 10 oba kituufu zaakoze oba tezaakoze billion 10 10 billion zaakoze eki ge mawulire ge nafunye mu sources zange kubanga baguze njeyo baguze gloves ate era bw'olabanga ekintu kyonna nga kirimu abakungu ba gavumenti nga basituse manya kya sente tugende mpola haji ebillion 10 nga zaakoze eki kubanga salabye na bulango ku radio era kyavugidwa fa ba social media n'abalaba abachogebadde bachogera ku radio nenga kutwali kusasulwa kona kwa government nti yasasudde olwa campaign eyo tewali bipande byakubiddwa tewali bantu bagulidde gloves tewali bantu bagulidde enjeyo ebillion 10 zalazeewa amawulire ago genkyanoonyereza obaddala matuufu kuba sources zange zagampadde nga nkyaga yagalanga kakase nti bafulumiza billion ki
bwe nawulidde bwe kiba kituufu abaafulumiza ssente ezo babakwate be baazikoze eki be baaziwadde obulango tewabadde kusomesebwa. Rwanda gye baagala okugamba nti gye baakikoppa kuba ennaku zino Muhoozi gy'asiiba byakola abijja wano. Obadde okimanyi nti ekintu kino kyabadde spearheaded by Muhoozi. Ye yakibaddemu. Prime Minister baamulagidde bulagizi kujja kirangirira. Era bwe yabadde alangirira packaging yabalemye. Era nze mbakuba Muhoozi Nabbanja nabadde mugambako tosukka togenda nnyo. Wawulira Nabbanja nga alangirira ekintu kino nga bakireeta gye tuli. Yagamba anaagaana ne Muhoozi mwali emuke akiyingidde direct era ye mukama waffe atukoze eki genda weetegereze kakirimu nga alaga nti Muhoozi ajja mu bumenyi bw'amaki yaliwo okutulugunya baki which was bad. Okitegeera Buganda eyina bulungi bwansi olunaku mulumanyi lubaawo obanga 8 nga ameefuga tegannatuuka naye wali olabyeko obwakabaka bwa Buganda nga buyita ku mikutu gyabwo nga butiisatiisa abantu nti abantu ba kabaka ateetabe mu bulungi bwansi tujja kuba tukulaba ojemedde nnyo kabaka oli mubi nnyo wabula babateekateeka ne babalaga obulungi obukikola ki obukirimu bano tebaatulaze bulungi buli mu kiki wadde ng'ekintu kirungi packaging yakoze eki packaging yabuze. Ekyokusatu toyinza kuleeta kintu kinene n'okikwasa nti poliisi n'amagye gakibeeremu. Okimanyi bulungi obusiiwuufu obuli mu bitongole bya wano ebya poliisi n'amagye era wabulabye nga bakuba bantu miggo. Waliwo omupoliisi yakubye omuvubuka emiggo eyabadde mu t-shirt enjeru. Oyo omuvubuka njagala omwebaza kubanza ezo waya tozinkuba nga siyina musango era twabadde tugenda kukubagana ekyo nkibabuulira nga siyina musango nga bwe yabadde amukuba. Oyo muvubuka muntu mulamu nnyo okwo okujooga bannansi kuteekwa okukoma. Lwaki onkuba? Bwe mba kyenkoze si kituufu mbuulira we mmenya amateeka onsalidde omusango n'ekibonerezo okisaze. Otegedde kigamba lwaki okuba omuntu emiggo akoze eki? Gwe mulamuza amusalira omusango kati oddidde abantu abaagwa mu kusoma kuba ennaku zino poliisi ya Uganda abantu abagiyingira be bafeeriya banemeddwa mbadde mu bbi mbadde mu yaaye biki nemeddwa kangende mu poliisi be bali mu poliisi sebo mulimu banazi degree sebo abaziyina abatono ennyo nabo baazifuna nga balemereddwa. Omulimu gwonna ng'onoogukola it's a calling. Kuyitibwa. So tojja lwa kulemwa gy'okoze eki kati abalemeddwa ensi abayaaye ababbi abatemu bali mu poliisi. Kyova olaba beeyisa mu neeyisa etya kati awo wonna ne bwakulaga nti kikoze eki kifudde. Kati nzira ku bannansi baayagadde ekintu era ne bakyaniriza naye bannannyini kireeta ne bakitta. Bannannyini kukireeta baakisse olw'ebyo byenkukoze eki njagala okutwala omukisa guno baleme gamba nti nvumirira buvumirizi okwebaza kampuni ezaavuddeyo ne zeeyunga kuba kasasiro yalemeredde gavumenti naye kampuni nga zino eziyoola Nabugaba Apudiiru etwala Kampala Central oba ne Rubaga oba n'awalala kuba yeevunaanyizibwa ku kasasiro. Nalabye ebimotoka byayo kuva kiro kuba nakitaddemu amaanyi kikolako lisaaki na buli kati bakyayoola kasasiro. Abo bantu bakulaga nti omulimu abo be baloko investor be tuteekwa okutandikirako okutunuulira nti baagala omulimu n'ogukola bagukola mu buki mu bulungi. Nabugaba Apudiiru joint venture I give you credit. Nalabye abagagga Ssekinoomu nga Hamu ng'aguze enjeyo aguze wheelbarrow n'ebirala bikola. Tubeebaza abenyigiddemu mu lwatu. Nennakuwalira nnyo kampuni nga ez'amasimu sijja kumenya eno obeeri eziteetabye mu kintu kino kuba zirina otuddiza ezitunda ebyokunywa zirina okwetaba mu kiki mu kintu kino naye oba kyavudde mu nteekateeka yeetaabadde ennungi etaawadde mukisa kampuni ezo kuba
nabudde kuteekateeka sikikola ki omulundi oguddako kigenda kubeerawo nga 29 omwezi ogujja lwe lw'omukaaga olusembayo ndowooza twalibadde tuimprovinga ekirala bwe munaaba successful mu kintu kino mugomeemu abatemu abapoliisi n'abatemu ab'amagye naye ebbanga lye lwaki bayita batemu kye bakola kati tebakyakuuma bantu batemu gwe ebikolwa bye bakoze tewabirabye abantu bawana naye si bonna abamu bebamu lwaki tebabakwata IGP alekulira olw'okuba balemereddwa oba CDF so bwe munaaba mwagala ekintu kibe successful mukisomesa abantu mu mutima ogw'obwaki kuba essaawa ze bakiwadde si nnyingi I don't have problem with that time kuva ssaawa emu mpaka 4 kiba kimala endala tukole emirimu gyaffe ng'era Rwanda bwe bakola ki bwe bakola naye tukoppe ebirungi ebikirimu mu nsi gye kikola ki gye kiva tuleme kikola nga tukikola mu mutima gwa kukanga kanga Nabbanja yekka wamulabye ng'akyanjula mu b'amawulire ayogeza kabyo tulagidde kwe kuba n'abantu abatasaana tasaana Nabbanja omukyala akulembedde emyaka giri 5 miramba kisajja kiramba n'ekino ne bakimukwasa ssebo Nabbanja akulembera mu gavumenti eno teri gavumenti erimu nsa esobola kuwa Nabbanja bwa prime minister bwe wamulabye ng'ayogera ndagidde era tugenda kukola atagala ajja tulaba n'ogamba onaabadde ki abugutana ki agende eri ffe tatuleetako muliro prime minister oteekwa okuwewa respect prime minister bw'oba oyogeza obukakkamu kuba oyogera bannansi kati problem eriwo ye mukyala wa vibe ekizibu ekiri ku Nabbanja ayina rivalries mu office gyalimu yali tagisuubira kati alaba nti ensi agituuse gyekola ki gyekoma naye tumugamba ti office ebaddemu bangi si gwasoose leka genda na muliro ojja girekawo ekyokubiri ekikulaga ebyo Nabbanja enkola eyo gyakola ng'akola ebintu bye ayogera bw'atyo ng'alinga agamba nti office yiye office y'abannansi be bagisasulira omuki omusolo naye yayogedde yenna n'akola ne bw'ati n'agira ati n'eŋŋamba omukazi abadde ki obuyinza bumulinnye ku mutwe no akakkane gosiro tatuleetako kibuli yabadagala ensonga agitanye bulungi bannayuganda bagitegeere abakulembeze b'okuloko gavumenti tebeetabye mu bintu bino tebaabitegedde minisita n'omumyuka we n'abalala abakulembeze be baabikoze naye bano bammeeya ba road meya baani bonna tebaabayinvolovinze kati bakirabira mu ngeri ya byabufuzi nti bwe tukikola bwe tuti credit ebejja gye tukola ki bw'oba okola obuvunaanyizibwa tobukola kufuna credit okola buki buvunaanyizibwa kubanga oba oteekeddwa okubukola baabadde basooka ne bayita ba local council leaders mu buli region ne batuula nabo tuleeta ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti budget yakyo yeeno mu kitundu kyo era twagala omulimu oguli successful bakikwase districts oba region nti district eziri mu Buganda zonna ono yabakulembera mu kintu kino so si kukulembeza magye na NRM police eyo gye walabye kuba abantu bakutte pikipiki ezabadde awo ekibuye basolozeza ssente buli efuluma leeta ssente buli efuluma leeta ate zaaki enki essente tobimanyi ebyawano balaba mugano a blessing in disguise bwe batyo tebayina ene plan bajje tubayambe NUP ina plan enzigumivu kyova olaba tugamba president ono addeko ebbali ono akole ki akwate mu kintu ne wataba kusika muguwa naye twagala Museveni agambe nti nzize ebbali kuba chairman w'NRM Nabbanja ye chairman yamuwamuko ng'afuluma yamuwamu nakubazalinga bilioni 3 n'amuwamu aga nti Nabbanja mchana Nabbanja gwendese kakikwate mukko era nakikwata mwawo asobola tomulaba nga akumba mukyala Nabbanja Museveni ayinza okuzza obuyinza ebbali oli awomerwa obuyinza ne bwatalya mmere gayo yawamu mukyala Nabbanja awe nako ntono bategeeza nti ebintu ebimu biba birungi naye packaging
ekitta omuganda wagambira ensibambi edibya mutere kati kyadibye wetwogerera kasasira abembedde ku buli luguudo buli wamu tebakyetegekera senga bakyetegekera kampuni ne zituwaayo ku kasente ne zikola ki ne zituwa ebimotoka naffe abakyogerera tekigaana kuba makolo kantu mugamba ekintu mukitegeeza abaki mbasiridde oba okitegedde naye bo balowooleza mu buli kimu mundu na biragiro gavumenti ey'ebiragiro teba y'abantu eno ya biragiro kuba ate ekinsanyusa ndi bakimanyi nabo nti tetubaagala twabakoowa kyova olaba baliwo ku mudumu gwa mundu buli kimu buli round about eriko bamundu buli round about ezi motoka za tiya gasi bakimanyi nti baliwo ku mudumu gwa mundu si wiru y'abantu ate baliwo ku lwaffe tebatwesibaako. Haji nga tumaliriza malinja tumaliriza n'akasonga ka Balimwezo Lord Mayor yavude n'agamba nti ayagala abantu abanajja naddala kabatu ba foot soldier nti muntu ng'onajja mu ofiisi ye jangu ng'omufaananyi nga buulira banzi kati bwendi wano kubye essuuti yo nkoze ensobi okujja sikubye ekkooti okubye ekkooti omutwe musale bulungi onyirira ojjo omuwe ensonga zo mugaye nti mukama wange nina wenjagala okwenyiga wano so kunyamba n'ontuusaayo neetaga kino so kintuusaako balinnya tukole tuti nga ddala omufaanana so si kujja ng'enviiri olina ebirasita oyambadde ebitishati ebyebituli biriko biddole olyawo totegeerekeka obawuna akasuka kuvaamu gati gutoyingira mu ofiisi ye naga nti n'ekirala nti omuntu bw'oba nyonnyola ensonga mu buntu bulamu so si mu ngeri ya kaayuukira bakulembeze nakubayisaamu eggali ekitwayogereko emabega wali n'okubayisaamu eggali nti eyo si egy'okuba enkola nti era bwe mwogera mu ngeri y'obuntu n'okuwabula mu ngeri enzikakkamu kati abakulembeze bawulira Balimwezo Meeya kuba nti bwe yabyogedde Lord Mayor kuba nti bwe yabyogedde naye bwe yabyogedde abaana abamu tebakisanyukidde ne bamugamba ssebo gy'oli ffe twakutuusaayo ate emyaka 5 tegiri wala byebyo. First of all buno obubaka bugenda eri mikwano gyange bwe tuli abalowooza nti be yagambyeko sijja gamba nti yagambye kuba foot soldier oba ba NUP n'abalala kuba ofiisi gy'alimu nene si yaba NUP bokka ya ggwanga lyonna ate omuntu bwe bamukwasa obuvunaanyizibwa ku level y'obwa Lord Mayor oba otestingibwa okulaba singa mmwe mubadde mwakwata obuyinza nga tebababbako obuyinza bwammwe mwali badde mukola mutya. Obukulembeze kintu kigazi kyetuvunaana mwami Museveni ekimulemye kati ffe kyetukola mwami Balimwezo kyakola omukulembeze ateekateeka abantu be n'ababuulira ekituufu bwe balina okweyisa butya nti mu bulamu bw'ensi eno kino mukiyige discipline kintu kikulu nnyo empisa zikusitula ne zikuteeka wootaalikoze eki wootaalibadde naawe ne weewuunya ng'oli awantu ekintu mpisa kintu kikulu nnyo kabibe bya bufuzi kabibe bya bulamu kagabe maka n'ewalala kiyambako nnyo era kintu kinene kaakati ekyokubiri ennekyalingayo enfaananayo ng'oggyewo omuntu nayo nkulu nti bwakutunulako bw'ati ng'ozze gy'ali okubeera omuyonjo n'okwambala obulungi tekitegeeza kuba na biliyoni ne bwe mba nnina $5,000 n'engulako essaati za 5,5,10 nga nzikyusa buli lunaku bakama omusajja oyo aba muyonjo ku ssaati zange ez'E5,5 oba okitegedde namusajja wange Salongo White tava mu ssaati njeru naye kati simanyi ssaati oba alina mmeka naye kati ayinza okuba alina 2 naye nga azooza musajja muyonjo naye alina nyingi oli alina naye abeera mu ssaati njeru buli kiseera mukwano guhamu naye alina butishaati bwobwo bwayambala obwa white tabuvaamu kakati ekyo nakyo kimu kubikulinnyisa eddaala kakati omuntu ali ku level ya Lord Mayor Balimwezo ekigambo kye yayogedde tekyabadde kikyamu naye twamufunye bubi ffe be yabadde akigamba Balimwezo ofiisi gy'alimu ejjamu abantu ab'enjawulo okuva ku mitendera oguli international oguli loko
n'ogwa wansi ffe twamuteeka mu ofiisi eyo nga tugimutaddemu kutuweereza tetwamuteekayo kugenda kunywa bunywi bukyayi atuweereze kati kyateekateeka atuweereze buki bulungi abaana baffe oba ffenna twagala emirimu ng'ate girimu abo kati bwe tufunayo omuntu owaffe n'afuna ekifo ng'ekyabalimu ezo aba agenda tuyamba naffe emirimu egiri mu doketi ye agituwe naye bw'aba agenda gituwa agijja ku baani agijja kuba tekiniko nga mukyala Buzeki executive director ne banne abali mu doketi eyo etali ya politics oba okitegeera kati ateekwa okusitula omuntu mu makolo jangu nkutwala oyagala mulimu gwa digital mu ofiisi muno mu KCCA ogenda tugende wa inginiya kundi agulina akutuuse wali nga oburasita nate si bukyafu ekyo nakyo mukimanye abaana abalasita abo babeera ku NUP nga bayonjo nga oluviri lwa black obalaba ng'enviri z'omulaba mulasita naye nga zinyirira ayambadde suuti bambala engatta abaana b'oku NUP awo abalasita bafuutu soja awo n'obalaba nga bali smart naye ababalimu abatali ekyo bali mwezo be yabadde agamba beeri branding batyuke agenda okusabira omulimu nga n'agenda ogukuwalaba omuntu gwagukola ki ow'obuvunaanyizibwa so tajja kutwala ng'ogende mu ofiisi y'omuntu empale erimu bituli bino ebisaati birimu nga bw'oyogedde wali tebajja kuwa respect so nze mbadde nsaba bwe tuba twalonda Lord Mayor tumuwe omukisa atuteekereteekere Lord Mayor bali mwezo ayise mu mitendera gy'obukulembeze egy'obuvubuka mpaka waali kati amanyi kyekitegeezwa okuteekerateekera omuvubuka naye olw'okuba nti mu Uganda mwajjamu enkola bw'oyogera ekituufu oba oyivumye oba oyogedde bubi naye nga kyekiki kyekituufu kye yayogedde tumuwe omukisa atuteekereteekere naye nga ne baateekerateekera tusaanidde atunyige mu mirimu egiri mu KCC ffenna twagala emirimu tuginoonya naye anaagitunyigamu nga tetusaanidde amala okuwa omulimu obbe bamwetikke oba okitegedda ebyo byonna oteekwa okuteekateeka abantu mu ebyo byonna titugenda okusabira omulimu naye omuntu ali mu ofiisi gundi yeeyisa bw'ati teweemakula waliwo omuntu gw'oleka essimu y'awantu ogenda okudda nga teriiwo omugamba situka tulabe oba eri awo agamba lwaki onsitula onnyooma olekawe emitwalo 5 n'asokolamu ekizike n'alaba bando n'asikamu kati ebyo byonna bakuteekateeka buki ekirala nkiraba nnyo ne ku MP baffe ab'NUP abaana nga babasalako bati babagira n'ogamba MP mumuwe ku respect omuntu bw'aba MP aba ku national level gwe wamulonda kukola ekyo muwe respect ekola ki naye abamu beerabira okwerabira kyeki najja nga abeetaaze nnyo mu Kaluwa n'omuje mu Nyambeere kati abaana baffe bafutusoja abaana baffe mubeerere mutubeererewo abaana ne bayiwawo omubiri ne bakubwa emiggo naye ate olumala okuwangula taddamu kukwata masimu ne yeefula owakabi kati fe abagala zi interview n'omunoonya nga tomulaba olw'okuba yawangula ndi omu ku abo abagamba nti bannabyabufuzi abamu beefuula kati tubeera wano kankuwa ekyokulabirako tubeera wano nga nkukyaziza katera nga bw'oyogera noga nti balimu ezo ensonga eno ddala tokyogera kuba nti obalina sente ziyakuwadde oba ki naye nakagendamu emirundi 2 bukyalo naye okyogera ku lw'ekibiina ku lw'NUP naye ate bwe tutukata okumunoonya ti ssebo tulina ensonga gye twagala oyogereko onebo balimu ezo ssebo Ssaalongo Lord Mayor naye ate naabula nabagamba jjojuuzi lero noluliro okitegeera anti obuvunaanyizibwa bwe mwamuwa kati nze makolo ndaba wano wompitira nzija naye bwe banannonda n'embeemupi nja kuba ndi bize naye nga nja kufissa anti bye tuba tugenda okwogera sigamba nti byakunywamu kacaayi kuba lwali singa kaba kacaayi gye tunywamu kacaayi n'obula awo nsobola okukitegeera naye emirimu gye tugenda okugenda gya woofiisi yo gy'abantu ba bulijjo era nga bwe twogera nga bwe twagala nti bane mu muwaakalulu kati tuba tuzze okutunula era emirimu gya woofiisi yo n'emirimu gy'ekibiina kubanga bw'owangula n'ogenda ku City Hall n'ogenda mu Parliament tekitegeeza nti ate sulira emirimu gy'ekibiina oba olimu kuwuliziganya n'abantu empuliziganya n'abantu gye gino emikutu ze radio ze TV n'ebirala byonna naye bantu bakunoonya nga tolabika kiba kikyamu kati waliwo omusajja akyasinza okulimba waba mutali lutamaguzi
banage Rutamaguza alimba naye Rutamaguzi talimba ababubezi bize ndoza naye mbadde njagala gamba ti omukulembeze afuna obuvunaanyizibwa ne bumuwamba gyaba yalaga gye mwamusindika so njagala abakulembeze bafune timetable nti ninayo obudde obw'okwogerako n'abamawulire bange nga bwe nayogeranga nabo luli ekyokubiri kyensaba abakulembeze tolimba bantu nkubirako enkya ne tutuuka ate kati nkubirako enkya nkubirako luli ganabeeraawo ekyokubiri njagala abakulembeze bw'omala okulondebwa togenda waggulu nnyo komaweeno muba Joffrey tinabeerangako ku pano ya Joffrey kamufunireyo obudde oba lwa Sande oba muyita waka muweeyo eddakiika 4 ambuuze byakola ki ekyo nkibasaba gino emikutu gye tuliko mainstream media zaafuuka nzibu gino emikutu gye tukolera nnyo sigamba nti mainstream media zikola naye ate nammwe mwajja bwe mulembe ogukola ki oguliwo tube abakulembeze babettanire owulira ate naffe abantu tumanye nti abantu bwe tubalonda atusuumuseeko tumuwadde obuvunaanyizibwa kankuweeyo kyokulabirako nze ndi mukwano gw'abannabyabufuzi bangi ba MP baani naye nze nayita mu kuteekebwa ebintu by'obufuzi bino mbimanyi mu 1998 bwe balonda meeya Sebaggala kuba meeya omugenzi nsaba Allah amusonyiwe byamusobako nze nali mu Youth Brigade nali mukambwe nnyo ndi futu soja akuwa n'oluyo olw'amangu naye Sebaggala bwe yawangula akalulu yagamba njagala buli muntu adde wakana akaki n'akaveera naye bwe twatuula yatugamba mmwe ba Youth Brigade muli banjawulo kubanga mmwe mwandaga eri abaki abantu njagala akaveera kammwe kabe k'amaanyi naye mbasaba tuzze mu bantu bangi abatuwagira n'abatatukola ki n'abatatuwagira kati bonna tuyina obbaweereza njagala akaveera awo kutukazzeeyo nga tukolagana n'abantu abo bonna betuzze naki n'atugamba ebiseera ebyo KCC yali egaba contracts z'obutale mugende munoonya obutale tende eziweddeko mbubawe naye mbubawa mwegasse n'abaki n'abantu ba bulijjo n'abalala abakola mu butale bannannyini bwo nammwe muyingire mu buki naye mbaagala nga muli ba mazima mulabika bulungi eri abantu abo tugende tukole omulimu era good enough yajja n'atuwa ebifo bye yatuwa ne tubikoleramu emirimu bulungi ne tubifunamu kye twakola ki yatuteekateeka kati bali mwezo kyakola ki naye olw'okuba nti omulembe gwaffe guno gwa simu buli muntu ayina essimu agyeteeka mu maaso atategedde kintu n'akitegedde akikubaganyako ebiki ebirowoozo kati atakitegedde n'avuma buki bebo be walabye bayisa mbali mweze mmundu naye ekyannumya akalala kubanga olaba bennaali suubidde okuyisa mbali mweze eggaali tebaali badde baffe b'NUP oba okitegeera kuba ffe tuyina mangu omukisa ogugamba nti ono waffe katumuyite yabadde ategeeza ki akitukole akitunnyonnyole ng'ab'omuki ng'ab'omunju naye ate ffe we tunaakola omuze gw'okusika abakulembeze abaffe buli gwe tuteekawo nga tumusika tetujja kutuuka gye tukola ki President waffe Kyagulanyi asiiba atugamba we must have discipline ngeri paramount naye n'abakulembeze nabo bennyini Haji tusaba nabo babere babuvunaanyizibwa nze kyenjogeddeko kiri kiremerako kubanga abantu abo mbaddeko nabo kati Haji kati gwe toyina kifo ky'olimu toyina kifo kye weetaaga naye ng'osobola okujja n'oyogera ensonga z'eggwanga naye ate omuntu omukulembeze gwe basindika mu ofiisi lwaki oba omunoonya n'akubuzaabuza ate nga tuwogera wano tubogerako wano ebirungi abo ne bajja ne babwogerako tebatukubira amasimu nti aba ne wakyaziza mwami Makolo Kavuma nanjogerako bulungi weebale mwami Mayanja weebale kyokka ate bw'okyaza omuntu n'amwogerako bubi ate simu ng'agikuba mwami Mayanja n'okyaza omuntu bw'ati nanjogerako bw'ati kati kiregeeza nti njagala ffenna tweberere ba mazima abakulembeze ate naddala nnyo kuba NUP tweberere ba mazima nga bwe tubogerako ebirungi ne mubiraba ne musirika bwe bakuyita era jangu ku interview bw'oba tozze n'oba wajja n'ayogera ekibi tonkubira simu okitegeera so nze kyensaba abakulembeze ate nze onyumirwa nnyo omuntu ajja ngamba nti omanyi muganda wange sijja kusobola naye oba mu maaso tulyenoonyaako oyo omuntu oyo mwagala nnyo era mumusanyukira sibako na buzibu naye omuntu agamba nkubiraako enkya n'omukubira
naga nkubirako luli ne utuka no mukubira kakati encha tutambule ku program bongamba nti encha tugenda ninda kujenjabira ku interview nyimiriza program ninte katika namakati mu budde bwebuti nja kuba ne lutamaguzi okitegeera kati ate n'otuka mu budde buyakugambye no mukubira ninga ekyamazima nga tali na busy ninga just akubuza bubuza ngatika mubuzebuze paka lwana akoowa kakati basebo ne banyabo nti mwendete omuntu awo nakwogerako nayogera amazima g'ebyo gotagala kuwulira tonkubira simu kubana kuyita kuyagala kujja yes ndi nzikanyamu naawe nti tuyina abakulembeze baffe ng'amalala kwe batudde bangi Honorable Kawalya gomanye banga limuyitidde ninga nkyaza abantu wane kenyino jawo nomogerako ebirungi mbane yisi moya yagala Kawalya okufaako obufi entalo zonna nazirwana okitegeera naye mugamba nti jangu tuweeye eddakiika 45 awuyinza omukubira essimu nga bagamba leero encha luli leero encha okitegeera njagala kusaba abakulembeze baffe bw'oba tosobola ekintu omuntu mugambe sijja kikola kiri ekyokubiri njagala okutegeeza abakulembeze baffe nti amawulire gano ge gatutunda abantu kwe batulabira nze kati nfuna amasimu okuva e Bulaaya lwa mikutu gino kunkyaza lwonkyaza luno oli nagamba nakulabye ku mukutu gw'amayanja ng'ali Amerika kitegeeza nti gyamaki gyamakulu communication is very important tuleme kwesigamira nnyo mmwe muyita mainstream media ezo zaafuuka nzibu kati muziraba bagenda baggalawo ezikolera abantu ZenTV kati balekawo ezaabwe ezinayogera ebyabo oli nakyaza abantu programu nga barometer abantu 5 nga bana bava mu kibiina kitya kimu ebyo bituluma naye gino emikutu gituuka wala njagala kusaba abakulembeze baffe bw'oba n'amalala gakole ki gakendeeze nina bemmanyi oyogedde ku Kawalya si wa malala naye simanyi lwakiri kityo era ngenda kumunoonya mubuuze lwaki kikola kitya kuba tamanyikiddwa bw'atyo mpulira n'abamawulire bamwogerako bulungi ekirala njagala okusaba abakulembeze ebifo bye mulimu gye mwayita wakulu bw'oba wasabanga omuntu interview nga tonnawangula kifo komawo kimukole ki omwana oyo Luyombya Godfrey omulaba omumanyi ow'enakawa ekimufudde ow'amaanyi teyeerabira mikutu gino gye yakola ki mwe yayita kyekikufuula ow'amaanyi lwaki oba olimba omuntu bw'oba tokola ekintu kikole ki kireke programu zoyina z'abantu abakukola ki bayina zuuli tojja kusinkana sekinnoomu naye bwe njogera wano ebigambo bonna babikola ki babifuna so nsaba abakulembeze baffe ate neewunya nnyo omukulembeze nga WNUP n'otaagala media olw'ensonga ffe mu NUP president atugamba kamera ge maanyi gaffe kubanga ze nalowooza namu nti babalowooza batwagala ssente abamu bwe balowooza kati kubanga Mwami Makolo Kavuma nkusaba ssente meka kujja okukyala tewali abantu bonna tubakyaza wano tubakyaliza bwereere ntukola shows neziggwa abantu bonna bw'omwogerako ekikyamu akiraba nnyo okusinga ekirungi era batukubira waki wanjogeddeko kino neŋŋamba naye ate nga bw'omwogerako ebirungi bw'oyogera ekirungi tebakukubira era tebakwetaaga naye enkola ekyuke bwe nkwogerako ekirungi nkubira onneebase ne muganda wange Jofule mukubira omukole ki kagambo weebale kakulu nnyo bw'oba togikubye nga weebazizza era bakwogerako ekibisirikira ddala togikuba tokuba kati bayingidde emyaka gitandise tuteekwa butazikiza bwe tuba ddala nga tuli mu bbato yakutereeza ggwanga lyaffe kujjako bannakyemalira tetujja kuva ku mikutu gino ffe twalibadde tetukyajja naye eno calling gye tuyina ey'okutereeza eggwanga lyaffe tetujja kuwumuza mpaka lwe tunaggusa nze bw'oliraba nga tufunye obukulembeze oba obwesimbu ababaka baffe ababaka bameeya ba district councillors mwettanire nnyo emikutu giriwa emikutu gino waliwo Honorable Sebina omusajja ono gundi Yisi Malubega gwembeera naye nga yakubira Sebina kikopo kuba bakyali bemanyi naye nga gundi aŋŋamba Yisi Malubega Jofre salyamu obuntu Honorable muweereze amanye nti omulimu gwamukolera ki tumukolera omulimu eno Honorable muweereze
nga mfibana n'entemo obuntu ne bumuweleza n'abumuweereza nangamba yasiimye nno bambi kati mune mugamba omusajja ayogera naye atuwe interview kubanga jukira nti waliwo olutalo mu constituency yaabwe eyo Mwami Mpuuga Sebina nga mwesimbyeko byali bingi nnyo naye nga entwalo ezimu zirwanirwa kuno naye Sebina nange natuka ofuna enamba ye ne mukubira nga oza juzi nkubirako leero luli leero luno leero nkubirako leero luno liri kati nga neebuza ngamba abantu bano tebasema busiimi kiki okitegeera buli muntu alina ekikula kye nze Sebina mukwano gwange ye Katikkiro w'ekifo kyaffe naye agenda akyuka ku kye yatandikirako nange olusi simufuna ng'ate luli ye yankubiranga n'okunkubira nti yogera ku nsonga eno mu constituency yaffe yogera bwoti naye kati ntya n'okwogera ku nsonga ze olw'ensonga nja kwogera ebitali gyali eri gyakola ki neetuma ebitali biki kuba takyambuulira bifa gyakola ki gyali era sikyamuwuliza ogamba Honorable Sebina yadde wa Honorable Mpuuga ye musajja yali mulungi naye simanyi kiki oba ali bizi oba ki luli yakubuliranga nti waliwo kino mu constituency mutuyambe mukyogereko tulabe bwe tukitereeza naye kati takwata takola ki ebyo bibaamu nze ndudde mu byobufuzi ebyo mbikola ki mbimanyi kyovola nze munnange sikyanyiigira bannabyabufuzi bangi betuwanise ne bafuuka ekizibu ne bafuuka ekiki ekizibu naye nga twabakola ka abuuza oyo makolo yaani yankola kibiki bingi genda wano mukwano gwange Zambaali naba bangi obawanika ne batuuka ekiseera nga tebakyetaaga kukola ki tebagala kumanya naye ffe tulina enjogera yaffe nze enjogera yange ngamba simu yange njiyina n'omumwa gwange ngulina emyaka 5 tegibawala kusasula nkulage nti nze nali netofaalire nakola ki yenakuteekako bw'oba ogenze na malala gwe linde ekinaddirira naye munaaye tebayiga ate balina ekizibu emyaka 5 bagirabanga 10 mu paalamenti alaba nga tegijja kuggwako n'atamanya ffe tulwana kukuuma bulamu bwaffe mutusange nga weetuli bataka bakuuma kijja ffe kino ekintu tukikuumye ebbanga ddene babeera eyo ne balongoosa ekijja ne bakola oba bali awo nga bakuleese oba ng'oleese abataka abo obusajja obubeera mu kyalo obulaba bw'oyitako ng'okuba enfuufu bwo bukulinda lw'oleese kuziika mwana wo ne bukulangira n'otegeera wali atukuba nfuufu tatubuuza kati n'abannabyabufuzi babimanye andi bo balowooza mbu abantu babasabiriza kye balowooza bakusaba kyotafunye kyofuna be bakikusindikamu kibawe bw'okifuna kibakole ki kibawe kuba be bakuteekayo so nkubiriza abakulembeze nga bogambye Basebina Abazambaali n'abalala bakyuse munneeki munneeyisa abasajja bamulya nnyama abo balaba omulaba bwakola ebintu gw'olaba abantu tebava mu mawulire is on ground ever amanyi kye bayita mawulire olaba ne ku Sapienza ajja abeerawo amanyi ye yankola ki naye abalala malala balina mangi bali waggulu bali mu bire naye ffe tuli bataka bakuuma kijja nze nfaayo nnyo okukola obulamu bwange dduyiro jjiimu onsangawo bawoza musajja oyo takadde kumbe ndya bulungi neekozesa naffe tulinda nti bw'oba wakakubye nga naffe tujja nga tonkubira mukole ki envuge kuyiteko waliwo omukyala bamuyita Amaaniyo bagambye amalala mangi ali eyo mukono simanyi Maaniyo simanyi biki akola biki babiŋŋambye naye sinnatandika kangira muwaamu akadde kuba waffe WNUP bangi abantu bange mbamanyi njabba wayawe nze ebintu bino mbiruddemu manyi bannabyabufuzi how they disappoint ne batuuka eyo ne nga bagambwako kati naye tebayiga Abedi oyinza okumanya nti mu Uganda mwali tosobola mwali nalabaka katambi oba wiiki eyewedde nga nenendo zakaliko emabega mwali mu Uganda naye oyinza okugamba takola ki ataliimu siiba bulungi kale tweyanzizza nnyo Geoffrey Mayanja yenze eddagala erigoba abantu ku mwenge n'essigala bweriri kkiriza tulikuwe oterere bulungi nnyo erigoba omuntu ku mwenge n'essigala ku 0703 95 wolifuna bulungi nnyo Haji Ssebo emirimu gyo gy'okolera mu kibuga ssebo twagala abantu bagitegeere
Ndi musajja musuubuzi ntunda carpets. Zino ez'omu mayumba njakwetagayo kikapeti kyekyoya ekyoya ebirungi ebirabika obulungi era tubisiba mu masomero tusiba grass zino ze bayita grass ezeza green tuzisiba mu bisaawe abantu ne bakola ki ne basobola okubanga amayumba gaabwe gakola ki ganyirira bana banazi compound ngo gakuteekamu muddo ogwo omuzungu abayina offices zino office ennene n'ababaka ba parliament bakwano bange ekintu ekyo kinnuma nnyo mikwano gyange nkyalo ewaabwe nga bayina carpet naye nga baazigula walala ng'ate yennyini njiyina naye n'atakuwa mulimu nga atakimanyi nti ozitunda awoza kimu nti baana baffe ba struggle n'okugulako obuguzi ky'otunda nze ntunda carpets nteeka carpet mu mawofiisi sinafuna omu yekka yampadde omulimu gwa carpet ogugisa mu ofiisi ye Honorable Kawalya mwebaza ofiisi ye ate ekyankwasiza ennaku ababaka bonna obwedda buli atuuka mu ofiisi ye n'ensibamu ne curtain nsiba ne curtain mu mayumba obwedda buli atuuka mu ofiisi ya Kawalya ngagamba ofiisi okuzisiba olina curtain otunda ne curtain yes nziteeka mu mayumba ziriko n'obutimba na biki byonna bulungi byonna ebyo mbikuteeramu nga nzize n'empima bulungi ate abaana baffe betukozesa beesimbu tajja kujja wakaawo kwemakula tekiriiyo obwedda buli ajja mu ofiisi ya Kawalya ababaka ba parliament kapiti eno wagijje waani yakoledde bw'abawa ennamba tebakuba bazigula ate walala kati kyekyennaku bw'oba otwetaazeeko otunoonyaako ku WhatsApp n'okkuba 07006 794 45 nkaaga 07006 794 oba 0784 53 11 nkaaga mu 2 otukubira njagala okwebaza waliwo omwami ali London yampa omulimu ennaku ezo enajjeera nampeereza ebipimo bye era nayogera ku mukutu gyange nabambi nampa omulimu naŋŋamba bulijjo simanyi munankyukakyuka ebyo byokola nampa omulimu namusibidde alina woteeri ye eri kyanje eyo nagisibyemu kapeti okuva wansi mpaka waggulu ne kateni mukyala we n'amugamba batubba n'otubba luli ne batujjako miliyoni kumpi 5 naye omusajja atututeko sente ntono naye omulimu gwakoze gusinze na guli yabimuweereza ku video omusajja n'ambuuza bino gw'obikoze konze byenkola mukama wange naŋŋamba onnyambye nnyo nzibusa amaaso mbadde sikimanyi so mutuwe emirimu tujje tubateeremu carpets mu mayumba ku masomero mu ofiisi ebisaawe tubisiba carpets ezo eza green tuziyina oba oyagala ya black oba ya red ng'eyaba NUP nayo tugiyina tugikusibiramu eringa omuddo nga ya red tugiyina naye ennaku wala nga ndaba mikwano gyange kapeti bazigula walala ate nga babaka mikwano gyange naye ensi bweto mutunoonyeeko ku simu ezo kuba abamu batero tugamba mutusabiriza mukola ki nze nina omulimu gw'emirimu tebagireeta ate tebaagala gituwa kale ka toyanzeege wetukalamuseemuko mutusaasire naye olumu abantu abamu banyiiza n'ogamba tubakolere ki nga tokiraba naye ebyebyo tubagaliza wiiki ennungi mbadde ne Haji Makolo Kavuma nze Geoffrey Mayanja weeraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Body Search King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Body Search King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina beera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana
jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center weetuli Wakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za Wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.